Eky'Abaleevi essula 8. Mukama n'agamba Musa nti, twala Alooni n'abaana be awamu naye, n'ebyambalo n'amafuta ag'okufukako, n'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi, n'endiga ennume zombi, n'ekibbo ekirimu emigaati egitazimbulukuswa, okuŋŋaanyize ekibiina kyonna mu mulyango gw'Eweema ey'Okukuŋŋaanirangamu. Awo Musa n'akola nga Mukama bwe yamulagira. Ekibiina ne kikuŋŋaanyizibwa ku mulyango gw'Eweema ey'Okukuŋŋaanirangamu. Musa n'agamba ekibiina nti, kino kye kigambo kya Mukama kye yalagira okukola. Musa n'aleeta Alooni n'abaana be, n'abanaaza n'amazzi, n'amwambaza ekizibaawo, n'amusiba olukoba, n'amwambaza omunagiro, n'amussaako ekkanzu, n'amusiba olukoba olw'ekkanzu olwalukibwa n'amagezi, n'aginyweza nalwo, n'amussaako eky'oku kifuba, era ne mu ky'oku kifuba yateeka Ulimu ne Sumimu. N'amutikkira enkuufiira ku mutwe, ne ku nkuufiira mu maaso gaayo n'assaako ekipande ekya zaabu engule entukuvu nga Mukama bwe yalagira. Musa n'addira amafuta ag'okufukako n'agafuka ku Weema ne ku byonna ebyagirimu n'abitukuza. N'amansirako ku kyoto emirundi 7, n'afuka ku kyoto n'ebintu byakyo byonna, n'ekyokunaabirangamu n'entobo zaakyo okubitukuza. N'afuka ku mafuta ag'okufukako ku mutwe gwa Alooni, n'amufukako amafuta okumutukuza. Musa n'aleeta abaana ba Alooni n'abambaza ebizibaawo, n'abasiba enkoba, n'abasibako ebiremba nga Mukama bwe yalagira Musa. N'aleeta ente y'ekiweebwayo olw'ekibi. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'ente ey'ekiweebwayo olw'ekibi. 15. N'agitta. Musa n'addira omusaayi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto enjuuyi zonna n'engalo ye. N'alongoosa ekyoto, n'ayiwa omusaayi ku kyoto, ku ntebe y'ekyoto, ku ntobo y'ekyoto, n'abitukuza okutangirira. N'addira amasavu gonna agali ku byenda, n'ekisenge eky'oku kibumba, n'ensigo zombi n'amasavu gaazo, Musa n'agookera ku kyoto. Naye ente n'eddiba lyayo n'ennyama yaayo n'obusa bwayo n'abyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira nga Mukama bwe yalagira Musa. N'aleeta endiga ennume ey'ekiweebwayo ekyokebwa. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga, n'agitta. Musa n'amansira omusaayi ku kyoto enjuuyi zonna. N'asala mu ndiga ebitundu byayo. Musa n'ayokya omutwe n'ebitundu n'amasavu. N'anaaza ebyenda n'amagulu n'amazzi. Musa n'ayokera endiga yonna ku kyoto. Yali kiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi. Yali kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama, nga Mukama bwe yalagira Musa. 22. N'aleeta endiga ennume eyookubiri, endiga ey'okwawula. Alooni n'abaana be ne bateeka engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga, n'agitta. Musa n'atoola ku musaayi gwayo, n'agusiga ku nsonda y'okutu kwa Alooni okwa ddyo, ne ku kinkumu eky'omukono gwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekisajja eky'okugulu kwabwe okwa ddyo. N'aleeta abaana ba Alooni Musa n'asiiga ku musaayi ku nsonda z'okutu kwabwe okwa ddyo, ne ku kinkumu eky'omukono gwabwe ogwa ddyo, ne ku kigere ekisajja eky'okugulu kwabwe okwa ddyo. Musa n'amansira omusaayi ku kyoto enjuuyi zonna. N'addira amasavu n'akumira ogwa ssava n'omukira ogwa ssava, n'amasavu gonna agali ku byenda, n'ekisenge eky'oku kibumba, n'ensigo zombi n'amasavu gaazo, n'ekisambi ekya ddyo.
ne mu kibbo ekyalimu emigaati egitazimbulukuswa ekyali mu maaso ga Mukama n'aggyamu omugaati gumu ogutazimbulukuswa n'omugaati gumu ogwasigibwako amafuta n'ogw'oluwewere gumu, n'agiteeka ku masavu ne ku kisambi ekya ddyo, n'ateeka byonna mu ngalo za Alooni ne mu ngalo z'abaana be, n'abiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Musa n'abiggya mu ngalo zaabwe n'abyokera ku kyoto ku kiweebwayo ekyokebwa. Byali byakwawula olw'evvumbe eddungi. Yali kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Musa n'addira ekifuba n'akiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Gwali mugabo gwa Musa ku ndiga ey'okwawula nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'atoola ku mafuta ag'okufukako ne ku musaayi ogwali ku kyoto n'agumansira ku Alooni, ku byambalo bye ne ku baana be ne ku byambalo by'abaana be awamu naye. N'atukuza Alooni ebyambalo bye n'abaana be n'ebyambalo by'abaana be awamu naye. 31 Musa n'agamba Alooni n'abaana be nti, mufumbire ennyama ku mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu, mugiriire eyo n'emigaati egiri mu kibbo egy'okwawula nga bwe nnalagira nga njogera Alooni n'abaana be nti Alooni n'abaana be bye banaabiryanga. Era ekinaafikkako ku nnyama ne ku migaati munaakyokya n'omuliro. So temufulumanga mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu ennaku 7 okutuusa ennaku ez'okwawula kwammwe ezituukirira. Kubanga alibawulira ennaku 7. Nga bwe kikoleddwa leero bw'atyo Mukama bwe yalagira okukola okubatangirira. 35 Era ku mulyango gw'Eweema ey'Okusinkanirangamu gye mulimalira ennaku 7 emisana n'ekiro, mwekuume ekiragiro kya Mukama muleme okufa, kubanga bwe ntyo bwe nalagirwa. Alooni n'abaana be ne bakola byonna Mukama bye yalagira mu mukono gwa Musa.